Mama w'abaana omusanvu yadduka mu ddya n'agenda n'omusiguze kati emyaka 3 egiyise akawaŋŋamudde bw'akomyeewo ng'abuusa bbebbi gwe yazadde musiguze ate n'agamba nti gano maka ge era akomyewo okufumba. Nze ono omwana omuto gwe nina sinnamugamba nti ayagala buyambi gyali, wabula njagala buyambi bw'abaana be nakudda mu maka gange gano kulelerawo baana bange bonna nakumwanya bwamu otegera. Margaret Mutalindwa ekimu n'awudde n'akomawo kwe kuwulira nti Tom Hadali yewasiza omukazi omulala ku ntandikwa y'omwaka guno. Ayagala kudda mu maka ge kati n'osituka n'ogamba mu maka ge agenda kudda oba tadde. Wagamba nti nagoba abaana kyovudola mbadde nsaba abatuuze bano bakakase ddala nagoba omukyalo oyo kubanga ewange yaleka mu situlu eyo n'eyo yali ngenze kulima baale. Taata w'omwana naye asimbye Nakakongo nti kikafuwe okumukkiriza okudda era asoose n'akweka omugole we mu nju ne bagisiba okusobola okulemesa mukyala mukulu okugiwamba. Omukazi oyo omumanyi? Omukyala oyo omumanyi. Omumanyi ng'ani? Nge yali mukyala wange. Ku myaka 3 omwana wa myezi 6 ku myaka 3 oyambye ki abaana bo nange kyonnyambye ku myaka 3 kyondekawo kiki kyoyambye ku baana bo obawaddeko sukulu fiizi oba bawaddeko sabuni oba bawaddeko ekyokulya. Bw'omuzaalamu abaana yateeka okutinnyonnyola ekyo kunsiramu bwo omala kansiramu bwo. Omukyalo yagamba nazaala naye abaana 3 abalenzi n'abawala siba. Kati we baana bameka? Tulina abaana 7. Abaana abamu si bange abamu bange nja kulondamu abange kati alondamu bempeeredde abagenze mu maaso abasoma bagamba be babe. Ekyo nvaagulu nga kugamba omukyalo tagenda kudda mu maka gano eky'abaana sigobanga baana wadde ndi munaku nkimanyi nti gavumenti yateekawo amasomero ag'abanaku. Abatuuze nabo babyegaseemu ne basalira omukazi omukulu omusango nga bagamba nti gye yagenda okwenda azaddeyo ne bbibbi ate kiki ekimu n'awudde okudda okutabula mutuuze munnaabwe abadde atebenkedde n'omugole we. Naye basooke baatule omwana oyo gwe bakwekakweka waba nayatula nja kubaako kye njogera. Bino bibadde ku kyalo Busaale mu ggombolola y'e Kayunga mu disitulikiti y'e Kayunga mu lukiiko olutudde okutabaganya abafumbo bano. Hadali alumiriza mukazi we Mutalindwa obwenzi obuliko ebbaluwa kubanga omusajja yamusigula mukoddomi we era nga yawasa mwannyina wa Hadali. Mutabani we mwenyini yamusanga wali ku Bulumuunu nga bava mu loogi ne mukoddomi wange mwenyini omwana n'abavuga ku pikipiki n'abaleeta paka wa muzeeyi Yahaya wali. Olukiiko lukubiriziddwa Collins Kafeera akola kukuuma n'okutumbula eddembe ly'obuntu wamu n'okulondoola ebintu by'abafu e Kayunga. Mutalindwa alumiriza Hadali okusuulirira obuvunaanyizibwa bw'amaka era nga kino kikyamutuusa okubaliga. Mu birala Mutalindwa by'ayagala mulimu ekyabba okuddamu okumulabirira n'abaana bonna ekintu Hadali kyaganye nti buba bujoozi okumulagira alabirira omwana w'omusiguze. Ewaffe n'azaala newange omwana n'omwana walifa abamulabirira mwami we tatuwawadde buyambi naye nga yeddiza ate ki neddiza mukyala wange amaka ge wegali wali n'ensanga fudu fulasika yaweranga mama we honalebo ng'azze kuno emmere ng'eri mu nju ya Jasu wali mukoddomi wange nga bava kuliramu omukyere n'enkoko. Sawulo ow'okulira yakusakidde guno ku lwa Bukedde TV. Ayagala olabirira abaana era ayagala kudda.